Nenyimbiramu ennyimba 3 so live kye kirungi kye tosobola okumuzanyiramu n'okwata obudde sinanyumyamu naye ndowooza alina ensonga ze naye kyali kirungi nnyo kubanga siddi tuziwulira nnyo juzi twali muyuna ne Dr. Camilio ne muwulira ng'agamba naye muwulira nnyo siddi katuyimbe obusitakyagala kuba siddi ogiwulira so kirungi live n'abandooza. I think it's a very good idea David Utalo gye yakoze. Ewaka wali ebizibu bingi bw'oba mwana omuto obanga oli mwana wa celeb oba star kale omwana yenna teri n'omu ateetaaga ssaala so it was good to pray over him kuba bamuzaala nda kati omulaba nga akoze nga nenga mukama kansabire omwana ono future ye aja doctor yangamba nti yali birthday ye then Dr. Camille nanga nti lwaki tosabira ko mwana wange as a gift for his birthday and netusaba okusaba tukole mu kabikono naye twebuuza lwaki abantu babonga ekituuka ekiseera tugende kuyuna abantu batuuka mu disitebati ativi personalities abayimbi kyekiri ekyamakulu ekikuza abayimbi bw'olikula ojja kutegeera ensonga ezimu. Bulemu aba n'ensonga ze nze naye nyina kwegamba Katonda yantikka omugugu omulimo si mugugu enansana kulabirira endiga ze so ne bw'oba wandiyagadde okubule olina okuyitibwa kuno enansana ku washpaus nebaza bwebaza of course kwegamba abantu bazimbye ekkanisa yaabwe nga sinajja wano ngenze kukyakyawo nga nambula nebaza mukama nsaba Katonda eggwe tuddemu celebrity Sunday abantu bajje tusabe kale ne batewedde bulungi naye abantu bazimbye ekkanisa mbadde nyumiza bakwano bange nga twebaza tugasa emikono nga twebaza n'abasiraamu ne bazimba oba kitegeera buli muntu azimbye owa boda n'akuleetera 1,000 abasumba abalala ne bakuwa sente okitegedde like kati pastors abenjawulo Dr. Serwadda pastor wa Fanero mu COVID yatuweereza $10,000,000 pastor wa Worship Harvest yatuwako $5,000,000 n'abasumba abalala ebweru ba pastor Katende ab'oku social media omanye ekintu ekizimbiddwa buli muntu juza abasiraamu b'ennansana abatuliraanye bavuga loole ya 99 amatafaali ne bagatuwa tuzimbe ekkanisa kati ekyo kinyonnyola otya buli muntu okuwaayo buli omu okuzimba pastor Bujingo nalo yatuwako $5,000,000 mugundi like buli omu azimbye ekkanisa eyo so Katonda addizeewo omukisa naye n'okusinga ennyo bammemba b'echurch ababeerawo live buli Sunday n'ababeera ku online n'ababeera ebusaabala n'ekiwaatule bantu bangi abazimbye ndowooza tegyali jankukutu just tebakuyita buyisi kubanga tewaliyo abaaliyo Katonda mpayirizaamu atawo awo nsaze ekigambo naye nga omugolo tekuba gwa nkukutu just gogo olumba aba tebayise bantu ekisooka ndi musanyufu nnyo nti mwami Silver Kyagulanyi
atera nnyo tutegeerera mu bintu ebyo olutalo olwo olwa copyright lunene nnyo neebaza bonna abalulwaniko ogwange gwakusaba nyina mukwano gwange eyo mu America bamita Jesse Reeves agenda kujja ne worship night naye yawandiika ennyimba ezo nga bwera Lord I need you alina n'olika ennaku zino oluga I just want to speak the name of Jesus bathe tulina worship night enansana 25 November Peter abatonna bajje tusabe naye ye afuna sente ze n'ennyimba ze yawandiika edda okitegeera zisigala zimuleetera sente ze kaakati naye Silver Kyagulanyi nabadde naye jjowwe yafuuka looya kati agenda otuyamba kufa bufi era olaba ng'abyogerako kati ng'abitegeera bulungi nnyo ffe nga bwe tugaa singa tukola tuti ne tukola tuti sibitegeera ebyo ebyabalooya sibitegeera naye hopefully one day olutawo tuli luwangula kati gwe amagye gonna bwe gawaayo talo gonna gavaayo mulundi gumu gali gasooke galemwe tulyoke tujje bwe bawangula waba kyebayita reserve force basooke bagende tulabe ate obutono bulwadde obutono si bulwadde mu bayibuli mulimu omusajja bamuyita Goliath yamuwangula kali kavubuka katowe kati so omuntu yenna alina katonda ne bwaba omu ne babeera babiri abakulu actually amagye ag'emitwalo 5 nga tegalina katonda gasobola okukubibwa amagye ag'enkumi 2 so tuli so obutono tulina katonda omunene bagitumye ijja kujja nze gwe mubuuza nayisinza ategeere nnyo ogwange gwakusaba bwe banagituwa nga twebaza munnyonnyola ebintu sibitegeera bulungi gumiikirizaamu era katini gyali omukyala sinnawasa muwase naye nga nyina gwenda mwesiimye nnyo nti mutunuza munze mu kamera naye singa ngikyusa nkubuza ebifo ewuwo naawe nti omukyala waaliwa gundi aliwa gundi naawe kimanye ekyo sosobola tojjula ki bitayidde ozalo nomwimbi amanyi tuweza emyaka 6 abeera mu kkuba ndoomu nze ndowooza era emyaka 5 kyali kikulu ebitongole bingi ebyenjawulo ebyatuukirira abayimbi kati waba nga tewaliwo atutuukiridde okitegedde waba tewali atuukiridde bayimbi era sirika busirisi naye mukama yeebazibwe nti tuweza emyaka 6 nkiyigidde wano ekizibu nnyo nnyo olumu osobola okubeerawo nga wooli kati gweoli munnamawulire oli well informed naye nze n'enkaaga gyandiweze oba ekitega kyegaana oba oliawo nesikola ki naye 5 bwe gawera ebitongole gavumenti buli muntu yakisituka nakola ki buli omu nakimanya sinze mwogezi wa gavumenti abasinga okwagala amen okijja ku kinti endo bimuddire mukama yanfujjako eddusu mwebaza kati ekyo kikolere ki okitegedde omuto ennyo nakwagala omukadde nakwagala omulokole nakwagala tamulokole nakwagala ekyo katonda yakigaba bugabi ndowooza kosi musaba manye okusiiba n'okusaba n'okumwegayirira ampe okuganja mu maaso g'abantu kuba emitima gy'abantu mukama yagifuga waliwo ekintu kati kikuzeewo kya sexual harassment naddala mu bakyala
n'akola oluyimba n'obuyimbi omukyala mulago n'asooka n'amusabiriza ate bwe bigaana oluyimba alugaba ensonga eno njogerako ki nga gwe pasita ate the same time omuyimbi. Ndowooza bw'oba omuyimbi omukyala oteekwa okuba oli aweya nti indasitule mwoli egenda kuba n'ebikemo bingi erimu abangu kidda ku ekisooka kisi kirungi naye ndowoozayo beera mugumu okitegedde kigamba oli bw'aba akugyeko oluyimba oba akuyisiza bubi kkiriza nti Katonda talina mukisa gumu gwokka enzigi ezimu zeggala ezimu ne zeggula. It comes back to kidda ku ggwe kubanga oli bwakozesa n'okozesa n'ofuna siriimu n'ofa okitegedde kigamba oba Mukama akubeere obeere strong enough nti empisa z'abantu bwe ziba zisiiwuuka gwe beera mugumu oyite mu nsi muno ne Mukama Katonda wo ng'akwatiddeko oluggi bwe leggwala nti oli abadde akwarasinga sexually oba okitegedde kigamba Mukama akubeera olwo oluggi lweggale soke Katonda eyakusitula n'akuteesaawo mwesige aliggula olulala Katonda tabeera na mukisa gumu. So nze njagala singa omwana omuwala abadde muwala wange nga mwanange mugamba mwanange manya ensi gy'oyingiddemu si ensi gy'oyingiddemu si nnyango oba okitegedde saba Mukama akwatireko olwane n'ebikemo abasajja ab'empisa embi ensiiwuufu Mukama akubeere tabaleeta mu kkubo lye baba bazze akuwa amaanyi okubadduka kubanga omulamu ye mugagga okitegedde sigala ng'oli mulamu muganda ku Internal Affairs e UK ne bamutola nkaguddeyo kati bamugobye mu kiraabu ng'ayingira nga batoyingira wano. She's a star. Kale Mukama Katonda sabira eggwanga sabira buli ali ku programu eno nga mulwadde omuwonye sabira buli muntu nga talina mukisa ogumuwe nsabira ayina endwadde ezitawona Bayibuli egamba nti gwawonya endwadde ezitawona mu Yeremiya 3:27 nsabira omuntu nga abuliddwa omwana Mukama amuwa omwana nsabira omuntu atalina ssente Mukama amuwe ssente nsabira omuntu nga yali mulokole n'agwa addemu asituke addeyo mu kyaki nsabira ayagala okulokoka ng'atidde Mukama amuwa amaanyi nsabira omuntu atalina ttaka atalina nnyumba atalina waabeera Katonda amufunire waabeera nsabira omuntu alina ebizibu ebingi ennyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama abikuggyeko Zabbuli 4 olunyiriri olusooka Dawudi yagaa nti nali mu kinnya ekiwanvu Mukama nanzigyayo sabye Mukama akuggye akuwa oluyimba olupya sabira eggwanga lyange Uganda ng'oluyimba lw'eggwanga lugamba we lay our future in thy hands sabira abalwadde abali mu malwaliro sabira abakulembeze baffe okuva ku LC1 paka ku mukulembeze kuva ku buli muntu alina position yonna from the ruling party to the opposition. May the Lord bless and help you to lead this nation with the Spirit of God. I pray that God will bless you and keep this nation and keep your family and lift you in Jesus' name. Amen. Hi, congrats to Jackie and your team and the entire Miss Uganda UK. Making 10 years is not easy. We know there's a lot that goes on behind the scenes, prayers, faith, and being sustaining by faith one day at a time. Congrats, you deserve to be celebrated, and good luck to all the finalists. I wish you good luck, God bless you and keep you, and may you celebrate 10 more years and 10 more years with the help of God in heaven. Amen.